Okay, omulabe waffe omulungi yeekubidde kwanda just weebale nnyo kubanga weekumira ku channel zaffe zino. Omanyi omuntu ateekayo ebintu bino naye bwe weefiriza akadde n'olaba ebintu byaffe ate oba okola kyamaanyi nnyo. Tuyiseyiseemu nga tuwakatandika ne tulaba mu decoration, tulengera enteekateeka nga we zibadde ku birthday surprise eno. Twagala tumanye abantu bano abateekateeka decoration ono bayita mu biki, bategeera batya mbu kkala zino ze zisaana omukolo weeguti, era tugenda kubanga twogera n'omukyala ateeseteese decoration nga w'omulengedde munda awo. Tugenda kumanya amannya ge then tulabe ki enteekateeka nga wazikoze. Nyamba tukwaniriza ku Wonders Just. Nange nayanza okubasinkana amannya n'eddoboozi Monica Kalyesuubula nga nze CEO Monique Events Uganda nga tusangibwa ku Equatorial Mall opposite KCCA room number. Ogende mpola mpola abantu otwala speed. Amannya ogambye Monica Kalyesuubula. Monica Kalyesuubula. Kalyesuubula lyeri omwami. Kalyesuubula it's a family name. Yes. Ate omwami. Omwami. Ebyo tubyesonyiwe. Kakati soko tubuulire musangibwawa. Tusangibwa ku Equatorial Mall opposite KCCA room number 554. Monique Events Uganda. Monique Events Uganda. Yes. Omuntu aba akwagala akusanga awo. Watsanga. Kakati mukola ku mikolo nga ki? Tukola ku mikolo gyonna okutandika nga birthday eya leero eya omukulu Don Bali White. Tukola ku kwanjula, tukola ku kukyala. N'omukyala baba agenda kuzaala nga oyagala kola photoshoot, tutimba ne kumbaga. Kwegama mutimba butimbi oba embandagala ne keeke nayo mu bikola? Okay, ffe tuli nnyo mu kutimba ne tents bwe bityo bye tuli mu mpozi nga oyagala tumanaginga omukolo gwo tusobola okufunira bannaffe betukola nabo abalala. Muli gwa kutimba. Kati omuntu mumujajingira ku kimbo ngenda kumutimbira kala weti. Kati nganze ne ngama nti ngenda kwambala wenti kati gwe colors ozijajinga otya ezinyumira omukolo. Ebiseera ebisinga abagole betufuna oba omuntu yenna kati nga leero yatuletedde omukolo gwa Don Bale yatubulidde colors omwami we zaayagala oba mukwano gwe n'atugamba ye bawe ngeri lwaki bamita white kati ayagala ngeri gye bamita white kati ayagala naye tumutimbire all white and green. Osobola nawe okujja gwe kenyini nga olina surprise ya mukyala n'otugamba mukyala wange asinga kwagala eno color ne tuba nga tugendera ku ekyo oba bw'ojja ne color okusinziira ku mukolo gw'otubuleetedde nga tulaba waliwo eri rich okusinga gy'olese tukulaga ku bye tukoze ne tusobola okuba nga tulaba oba ogikkiriza oba tugenda neeyo. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okukola omuntu kyayagala ne tumuwa advice ne twongera ku ekyo kyayagala okufuna ekirungi. Kama Simon olonze red naye gwe oli muddugavu olina kufuna white. Bwe goli sewa. Yes sewa. Omulimu guno ogutandika otya? Kyali kirooto kyo? Ka history yako nga kawanvu. Tuyiteemu katini. Omanye omuntu ali eyo abantu babeera awo n'agamba sisobola kutandika ebyokutimba bya bbeeyi nnyo naye kati omuntu omubuuliramu sinze natandika n'ekitambaala kimu. Olinga eyaliyo. Okay, guno omulimu gwendimu nasoma musome naye bwe bali bantwala okusoma dadi sakola ki? Tewamugamba? No, ye yaŋŋamba ngende instead of kutuula ewaka nali mu vacation naye mu kuntwala nalaba nga dadi oba ndabanga gwasosodde nalowooza munyiizizza okuntwala okusoma omulimu guno. Yes. Nengena nensoma. Etyo n'abali eyo bangi nnyo bamutwala ogenda okuyiga ekyalaani n'agaana kumba agenda kiyigamu. Kino kibe kyakuyiga bannaaye eri omuntu omukulu omuzadde tomugaana nga ye aba alina future gy'aba agiraba
kale simulira emboozi dadi akututte dadi antutte nengenda nensoma kati bwe nasoma bwe nadda ku ground nentoka nenkola ku Gaba Road awo waliwo washing be bagita Jeremy's nentekawo restaurant negaana kati bwe yagaana waliwo uncle wange n'aŋŋamba naye Monique sente zonooneka nnyo omanye genda okole business gye wasoma neŋŋamba ntandika ntya kubanga nalabanga okutandika guno omulimu olina okuba n'ebintu bingi nenguma neŋŋamba kaŋŋende bwe naguma nzijukira nagula ebitambala byali bikadde byali 5 nga bikadde era singa omwami baali bamuyita Kizito and Sons gye nabigula Kizito webale kutunda bitambala bikadde akyabitunda nange nfuneyo ennaku zino atunda bipya kati waliwo n'omukyalo mulala tumuyita Aunt Eva omukyalo oyo nzijukira naye najjayoko ku bitambala n'ebisenta piece awo natandika ne miliyoni yali emu mu 800 nalya looni watandika na sente za looni nga sinagwe ŋŋambye miliyoni 1.8 yes nentandika mpolampola kati nina my hobbies lwakyalimu neŋŋamba ŋŋenda kukola birthday party yange mikwano gyange bamanyi omulimu gwenkola nagitegekera ku Tavern Woods ekabuuso nengenda nentimba bulungi nnyo bo baali balowooza nduddemu so ndi mukweyiya ntandika nengenda bulungi nnyo nentimba birthday yange nagitimba all white and black nembayita nzijukira twali abantu nga 5 ku 6 benagitimba bulungi nnyo nepita abafumbi nekola omukolo gwange kubanga kyekirooto kye nali njagala ndage mikwano gyange kyenkola era mikwano gyange gye yasinga okubeerako ogwo omukolo mba ndi awo ntudde bwe nti waliwo obuvuka bweta Kyazo twasoma naye Kyazo n'agamba korebu mbaga yeetuuse omutimbi mwali mu gurupu ono tetumuleka nentandika n'embaga ya Krobu era yatula ku Tavern Woods olwo ng'emikisa gitandiisa okusumuluka sadda mabega batanyira ku birthday yo bo bagamba batya nga batuuse ku birthday bagamba Tavern Woods by then yayina kiwuudu nga kifaanana nga bino we tuli kati ntuuka awo n'ekidrapinga kati bwe bajja Kyazo yatusingamu effujjo ayogera nnyo n'agamba omwana Queen Diko erinnya lye bantuuma n'aŋŋamba bategeerawo nti gwotimbye yes bamanya kubanga baali bamanyi ne baŋŋamba Kyazo n'agamba wabula Monica tutudde ku Serena tuli ku Serena tetuli ku Tavern Woods kati ebyo nawuliranga biwulire nga ndi eno kwayitebo yes awo wente we natandika n'ogamba nti nsobola sadda mabega till now yes kale emboozi ya mukyala Monica mugiwulidde onoonya tonoonya oba omusajja waali tugenda biddira olulala ati waliwo ayinza okubeerayo n'agamba naye Monica lwaki simwongeramu obukadde bwange 50 ayongere mu business tugenda kulayo show ya Monica tulabe Monica anoonya oba tanoonya yes okay kati omuntu ali ayinza ayagala okumanya ebisale byo biri bityo manyi abatimbi muliisa nnyo abantu mugenda mweta amataala amangi ne gagaana omuntu n'atya n'agamba abawala kabaseera okay ebisale kisinziira omukolo gw'olina kisinziira ebiseera bino decoration akyuka ozuuka webaka bwoti nga tuli for example nga tuli ku 50% ogenda ozuuka nga tuli mu 80% mu kukyuka so decoration yakyuka ojja nekyoyagala ne tutula ku mmeeza ne tugamba ssente olaba nga nnyingi ne tulaba mu ssente z'oyina kiki tusobola okukola kijjeyo omukolo gwo ne gusigala ng'oli happy okay nina mukwano gwange yapangisa events company emu naye babapangisa nga ayagala boyo babatimba omukolo naye oli gwe bapangisa
naye n'apangisa abalala kati ne bamutimbira ebintu bye yali tayagala mwebyo ebintu ebyo tetemubikola kubanga tugenze tubiraba. So far nkyalina omukisa mungi sinnafunako bizibu ng'ebyo. Bw'ojja n'ompa omukolo bwe mba sigenda gutimba nga nina omukolo omulala nkubuulirirawo. Bw'olemerako n'oŋŋamba ngutimbe kugamba nina omukolo ngenda sooka male guno bwe ngumaliriza nzije nsanga ettiimu gye mpeereza. Yes. Kale obugambo obwo obusemba eri abalabi ba Wonders Just obawe ne numbers ez'essimu ebasobola okucontactingirako. Nayanziza nnyo ekigambo kyange ekisembayo bigenda kuba bibiri. Nsooka kubeebaza nga ttiimu Simon ne Nicholas tweyanziza nnyo mwebale kunzikiriza ne mbeerako mu kamera yammwe. Ekyokubiri nebaza Sophie Love nali simumanyi naye namba yange yagijja ku status ya Kasukwe nantomera bwe bo nankwata amafubafuba sitera nnyo okukola bintu byamangu naye Sophie yankwasa amaanyi nankozesa birthday ye yayita ne mutimbira eyakagwa era gye yandabira byali birungi kuwatimba nze natimba byali birungi. Sophie nambi friendinga nasembeza mwebaza olwekyo yangonza omutima nze ebiseera ebisinga ntunulira abantu ne bwe mba mukoledde naye ye Sophie yanfuula sister we kati nga leero yakubye emabega ennaku bbiri naŋŋamba njagala kino na kino olw'okuba yanfuula sister we kyannyanguidde omukolera. Mwebaza era nsaba n'abalabi baba Wonders Just bambi temuggyako show nnungi erimu okuyigiriza nga nze wemba nyumiriza gye nava ali eyo ng'azannya ate ngowa daddy oba mami bawulize nga ebigambo by'abazadde kubanga nange nyimiriddewo lwakuba daddy yansindika ku ssomero n'ensoma ne muwuliriza. Yes. Okay. Nina muwala wange kati nina muwala wange ali eyo bamuyita Gloria yenyooma bubaka kiboyinza okumwa kubanga naye ali mu byakutimba. Toyina kwenyooma nga gwe omuntu ofula nti confident mbu buli kimu kisoboka ante bw'okwata empola otuuka wala. Ekirala si byakupapira bw'opapa oyinza ottomera kubanga oyingira mu kintu n'otya challenges nyingi abalala batuvuma n'okola n'olaba ng'omazeeyo ne ssente ze yakuwadde naye n'atasiima naye olina kuguma nakumanya nti kino nkyagala nkifunemu kino. Yes, bw'omanya ekyo n'obeera focused all the time osobola okubeera waliwo shows ez'emikolo n'embaga atuule nze saagisubwanga egyo emikolo otuula n'olaba ekirala olambula banno otambula mu kibuga n'okola window shopping. Ekirala Gloria asobola okuyitako ewange ne tufuuka bamukwano ne mubulira bwe mbikola. Okay, Gloria enamba y'omukyalo ogiwulidde osobola okuyitayo amanye omuntu bw'agamba ogenda kukola kikutimba bizibu mwana wange genda mu byokufumba nga tayagala competition eyo bw'anajja toomungobere. Ebyo olaba omulimu gw'okutimba mulungi ante ogonyuma naye ogukutta otya. Ba service providers tulina ekizibu bakusaba nga Sophie bwe yatugambye yagala white ebintu nebikugwako nota communicatinga Sophie n'omuleetera gold oba black atalina kikusaba. Bw'omanya mbu client ayagala kino ky'oba omuwa oba toyagala kufuna buzibu nze mbinyumirwa kubanga omuntu wansaba ekintu kyemuwa. Yes, ekya ssente mbu okubeera ne capital omungi tosobola kubeera na bintu bya decoration n'obimalayo. Decoration alina ebintu bingi okolako byokoloze ddala no hiringa. Okay, tweyanzege omulabi waffe omulungi obaka wenjize ku mukyalo ono gwali eyo munaye nga wenyooma lekerawo ekintu ky'okwenyooma tandika nekyolina obanga owira nga osobola okuzannya katemba tomera genda tandika zanyira ku street wekka funa amayinja gabake ng'oli bwogo kubanga bw'onooba totandise tebajja kumanya kikyolina oba olina nusu omutwalo gumu tandika n'ogwo Katonda wanaakusangira n'ayamba. Tukyali ku surprise ya Don Bale White
era nga tugenda kunoonya ne ku Sophie Love omutesitesi eyateesetese omukolo guno. Kyenkusaba subscribe ate sharinga. Bw'oba olina surprise osobola okuba nga otucontactinga ku namba eri awo wansi. Tovaako beera naffe tugoberere omukolo tugenda kukulaga gonna.